Mukafo okwongera okuddiza abawulize olw'obuwagizi bwe batuwa 10.5 Bukedde Farmer Radio Embutikizi etegese ekivulu mwegenda okwebaliza abawulize baayo. Ekivulu kino kituumiddwa embuutu y'embutikizi bwaguuga wakati mu luguudo etongozeddwa nga yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja wakati mu luguudo lwa Industrial ku Vision Group wennyini. Embuutu twagijjeri gye mugimanyidde nnyo mu bisaawe simanyi ate tukoze tutya ne tugamba katubeeko ku kyenjawulo tutya nti endongo tugenda gisabulira kuki ku luguudo okitegedde ku luguudo wakati. Kennedy Mota amyuka akulira okuteeka ebivulu mu Vision Group alambuludde enteekateeka nga bwegenda okubeera nkati bagenda kutandika okutalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bakola obusikinga bwe bagaba ebirabo nga bayambibwako abavugirizi abatwegasseeko bwatu n'abakunga okujja mu kivulu. Tujja kuba ne talent search yonna gye tugenda okutambulira bwe ali eyo ng'omanyi nti nno oli mukugu nnyo mu kuyimba oba simanya mu kubwatula mbuutu oba mu kusuna ndingidi bwerindira bulinzi wa Bukedde weegenda okubeera mu katale ako ojje oyolese ekitone kyo then ku final ezijja okubeerawo mu mbuutu yennyini wandiba namukisa agenda okuwangulira kavu. Ekivulu kino kyegattiddwako abavugirizi bangi okuli MTN, Jumia, Pepsi n'abalala era nga bonna bannyonnyoddwa lwaki basizeewo okwegatta ku mbuutu y'embutikizi bwaguuga. Jumia tubaleetedde entegeka ya Black Friday egenda okutandika mu November nga 5 paka November 25 era Black Friday era embuutu ejja tusanga nga tuli mu makati ga Black Friday nga tulina offers nyingi nnyo ze tubaleetedde okuva ku fridge paka ku TV. We are happy to partner with Vision Group and the other sponsors on this Embutu event. Okuyingira kugenda kubeera kwa mutwalo gumu gwokka nga bw'okozesa enkola MTN Mobile Money ku Momope kusaliddwako nga Midrid Nsinda owa MTN wannyonnyola. Kati koodi eyo oli anaayagala osasula ng'ekivulu tekinnatuuka oba anaayagala osasula koolo gy'ajja okusasulako 15,000 bw'atuuka ku gate. Maneja wa Bukedde Farmer Herbert yaweka banda agambye nti byonna byakuggwera mu luguudo wakati ate nga banasooka okuyingira bakuweebwa omukisa okuweerezaako ku Bukedde Farmer. Eddakiika 10 nga gw'ogamba nti nze programu gye neewulira kiri atabaala nga ffe tukuteekeramu ebintu bye byakiri atabaala nga bw'obiwulira ng'otandika kutukolera kiri atabaala. Oyinza oganze njagala Bukedde butya nga tukwedda dakiika zo 10 ng'okola Bukedde butya ng'okolanga Dr. Tiamale ng'okolanga Simon ng'okolanga Kalungi byonna by'oyagala. Agambye nti ekivulu kyakubeeramu abayimbi ab'amaanyi abawerako nga kyakulemberwamu obusiki mu bitundu ebyenjawulo n'akoola abantu okukijjumbira. Mujje mu bungi tugenda kubeera wano abadijje bafa ab'omulembe tugenda kubeera nabo bulungi nnyo abayimbi olunaamala okuyimba bati nga suna beni akola katendongo paka olunatugambira nno kati katukomaawo eyo nayo tujja kujja n'ebirabo basponsa afewo ne bagenda otuwa ebya Bukedde byonna nga tubasembereza masanyu oba bbugumu erya embuutu y'embutikizi. David Tamale yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Mujje tukole endongo wakati mu luguudo.